waliwo akayimba akanyumira. The Lord has done it finally. Finally, finally. The Lord has done it finally. Finally, finally. Tambuza video ngenda dokuwa. Nze tebalunkubira ate nabagamba nze ku lugambo wallahi billahi tallahi kwesiva kati givuge. Now amawulire genfuna agakangwa matu kati just right now. Ebitongole byokwerinda byonna, all security forces, I am told mbu kati batakula emitwe. The Lord has done it finally. Finally. Kati tubadde tuwuliriza mbu bannamasaka, tubadde tuwulira mbu ab'embalala, ab'ejjinja, ab'eyiganga, mbu abaaluwa, mbu ab'ebusiya, mbu abaki, mbu abasinga okwagala Bobi Wine. Shut up. You shut up. Ku Monday eno, this Monday as in okwosenkya, gwe ssebo banya bandaba Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kuba campaign rally ye esoose mu bendo lya Kawempe South. Okategedde? Yamawe gamba yamawe. Wandika mu comment section ogambe abasse. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku Monday ali Kampala, specifically Kawempe South. Wandika wansi ogambe abasse. Emitwe gyo gyolaba egisiwa abasajja bagamba akasajja kazze. Fulufiga yabagamba, Buchamani yabagamba, mulinde lwanajja wano lwe mugenda okukakasa ke bayita akaliro. Kati gwe ssebo banya bandaba lwaki nkugambe nti mugenda kakasa ke bayita akaliro. Nga program emaze ofuluma eya Bobi Wine okuba nti agenda beera mu Kampala on Monday. Ntegeezeddwako from a reliable source batadde roadblocks ku buli luguudo oluyingira e Kampala. Buli we basanga baasi nga zirimu abavubuka mbu basooka ziyimiriza zitwala ku poliisi na kutandika babuuza akana n'akataano mu kimaki mu Kampala. Okategedde akantu ako. According omukutu ogumanyikiddwa nga ogwa Cruise FM esangibwa Mbalala bataddeyo post eyo just 2 hours ago. Bagamba police in Mbalala city on Saturday today at around 1 ku ssaawa 7 intercepted 10 buses at Bihira checkpoint carrying 840 youths allegedly mobilized under a AIM global scheme. Authorities have repeatedly flagged the fraudulent. Security team, including police, UPDF personnel, impounded the buses, escorted all passengers to a police playground while through screening exercise is currently underway. Sources indicate that youths were mobilized from several districts across the western region and were being transported to Kampala under unclear circumstances. Each bus is said to have been paid 2.5 million. Waliwo bus zebaguddeko nga zitransporting abantu. Tetumanyi baba bagenda kukola biki, naye abantu babadde batambula byabwe. Naye police ne UPDF ekutte bus ezo ne babatwala ku kisaawe Mbalala bali mu bus screening nga babuuza kana n'akataano. Mukimaki mu kibuga Kampala. Okategedde? Sijja kugamba nti bano babadde bajja kulwala ya Kyagulanyi nno. Kyagulanyi atumala ffenna buli omu gy'oli. Akumala ffenna atumala. Kati gwe ssebo bannya bandaba. Essaawa zino njagala kugamba ekigambo kino. Era njagala naawe okitegeeze munne nti abasajja bagenda kulaba akaliro ke batalabangako bukyanga bazaalibwa. Mitembo ali kwijja wano Kampala
tugenda kubeera nga tumubona. Program yeyo week eri so tight. How? Agenda beera wano e Kampala. Oluva wano e Kampala, kyemmanyi wano e Kampala agenda kukuba rally mu buli division, because according to the strategic, to the demarcation of Uganda, Kampala as a district, bagitwala as a region, because eri mu Buganda sub-region. Buganda sub-region mulimu Buganda, then Kampala as a sub-region, of which mulimu district, mulimu division. Kati Kampala division ya Kawempe ogiregeraganya ne districts endala according to the demarcation. So wabanga ali mu Kampala, musuubira okukuba rwale mu buli division ya Kampala. Kati simanyi Mukama Katonda yasinga ommanya. I don't know if we can handle. Nange simanyi. Katonda yekayeka yasinga ommanya. Ze nange nfunye okweraliikirira. Kubanga amasannyalaze gajja. Okategedde? Alina okuba mu Kawempe, north ne south. Alina okuba mu Makindye, west ne east. Alina okuba mu Lubaga, north ne east ne west. Is it? North ne south, if I'm not mistaken. Alina okuba mu Nakawa, west ne east. Ate alina okumaliriza n'agikuba mu Kampala Central. Tambuza video. Kugambye, gwatulaba, toyina kyogenda kugamba nsi. Kyolina okukola kiri kimu, tambuza video. Kyagulanyi Sentamu Robert, Bobi Wine, Mitembo mwana w'embogo, finally agenda kujja Kampala. Oluva e Kampala, gwe ssebo oba nnyaba ndaba, abantu b'emukono nabo bamulindiridde bagamba taata ennaku z'omwezi nga 25 zituuka ddi. Ennaku z'omwezi nga 25 zituuka ddi. Kuba naffe tukoye okulinda. Kati ate awo simanyi kigenda bbeera eyo. Naye kyemmanyi kiri kimu nti mwenna Kampala egenda basinga. Akitegedde gamba mu comment section kabasse. Gamba mu comment section nti abasse. He has killed them. Kati gwe ssebo bannyabo andaba abuusabuusa. Njagala mbeeko ne kyenkulaga. This is Kampala. Okategedde? This is Kampala. Omusajja waagenda okubeera. Naye ffenna tukimanyi wabeera mu Kampala alina okukuba rwale mu division zonna eza Kampala. Makindye, Lubaga, Kawempe, Nakawa ne Central. Kati bassebo ne bannyabo, the man is coming to Kampala. Kampala nga wogiraba awo, satellite view nga bwenjikutte. Nkukakasa ebigambo bino keetonye kagwake agenda bbeerako mu Makindye division nga bwogiraba. Gwe ssebo bannyaba ndaba alina obbeerako mu Nakawa. Naye ebyo bino nga bikyali awo, ensi yonna emulindiriridde nga azze mu kibuga ekikulu ekya Kampala gye bayita Kampala Central Division. Expect the man to be in Kampala Central Division. Anyway, yawonna we bamuteeka. I just don't know nti oba waliwo venue esobola okuholdinga Robert Kyagulanyi Sentamu Bobi Wine wano mu Kampala. Venue gye ndabawo gwe ssebo oba nnyaba ndaba yeeno gye bayita Independence Ground Kololo. Yeeyo gy'olengera awo. Naye simanyi nti waasobola omukkiriza ogibeeramu, because n'ageza agibeeramu eyo Kololo agenda kakuba kapiipe kabooge akamaleyo. Ate buno obufo aba abwewulira. Talking about Kampala, twogera ku venue esobola okuholdinga Bobi Wine in Kampala. Eyo venue yo ne bagimuwa. Newo gimuwa kati n'agamba abantu posti ngitaddeyo ku makya tugenda bbeera Kololo Independence Park. Wallahi billahi tallahi akakuba ne kapiipa akokola bakakololo katono nnyo ku Kyagulanyi. Kati ngenda kusikira map kunoonyeza ground zensuubira Kyagulanyi zayinza okukuba. Waliwo wano kendabye kano kasaawo kikano eno kano kannakivubu hamu
kati ne kano nako gwe ssebo oba nnyaba ndaba nga yakaguddeko ayinza okukakuba ne kapiipa gumite onomamita Kyagulanyi. So gwe ssebo oba nnyaba ndaba bwe twogerera essaawa zino abasajja basula kutebuuke. Kyokka nno esinga okwewunyisa bano bantu ba bulijjo tebalina ne kye bagenda kukola, just bagenda celebratinga bucelebratinzi, naye olw'okuba waliwo fiya kye bayita okulabisa, naye nga mu mazima agenda kulabisa. Tambuza video.